Katutandike n'akatambi kaneeno akava ewa Tina. Omwana muwala ayisizaawo obubaka ng'abusindikira mmwe mwenna bankuba kyeya abali mu Middle East. Era akimanyi ng'akatambi ke kagenda kubanyiiza nnyo naye nkusaba okagumiikirize kubanga kalimu amakulu. Tusiiba tubagamba waneeno nti intaneti eno mugiraba. Buli ali ku intaneti abantu bakulaba bulala kankuddiremu. Buli ali ku intaneti abantu bakulaba bulala. Era ne tubagamba mwegendereze nnyo abantu be mufollowinga mumanyi n'ensonga lwaki muba followinga, manya ensonga lwaki ofollowinga omuntu oyo akwongerako oba akussa akuteekawa akuteeka ku ddaala ki. Kati nno kyekino kye nali njogerako kyogenda okubanga olaba mu katambi kano. Yenze Sheila Adita saagala weerabire nti woba subscribinze kigenda kuyambako wabula akadaaka lya waggulu tokeerabira kakoonemu kankiza nnyo buli vidiyo yonna egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo. Luno olutalo njagala tulufunemu bufunyi kyakuyiga tetuluwaga wabula tulufunemu ekyokuyiga. Commentinga wansi ng'otubuulira kikyotegedde mu katambi kaneeno endowooza yo egenda kuba nkulu nnyo. Katusooke tugendeko mu katambi kano tukekanyi katini nnyo tukomewoko. My brothers and sisters who are kuba kino nakyo ate nkimanyi kijja banyiiza naye nakyo kankyogere. My brothers and sisters abali kubanze saga sobola bayita Bakadama. I feel like that's disrespectful. These are our brothers and sisters who went out there to look for a living. Just like all of us. They went out there to try and change their fortunes in life. Right? Dear people who work in Abu Dhabi and that whole slot, who have a lot of time, that you have made TikTok famous, you have made Facebook famous, you have made our Instagram. Me too, right? You watch me, please. Instead of you sitting down to listen to a guy like Ichuri, Kambawa Makezi, sit down and look for ways to better your situation. Sit down and try to find opportunities on your own. The time you're wasting watching bloggers and online doing all this nonsense, you can find free scholarships online. Musobola funa zi scholarship online. Bakadama bange. Badde saagala kibayita naye kati kankibogerere kuba bangambye njogere mu Luganda. Obudde bwe mumala ku social media nga muli ku TikTok, nga muli mu ntalo bwe zibawuuba, gundi yakoze kino ne muddukayo, zibawuuba, mukwate obudde obwo to better yourselves. Mukozese obudde obwo ne internet gye mulina to better yourself. Right? Better yourselves. Mulekerawo kukkiriza bana abantu babasiruwaza. Musiba ku Facebook, muli kuba bloga be muliko, okimanye yo internet gyolina, osobola okusoma ka short course akobwerere. Boba tumanyi luzungu, okimanye yo internet yennyini gyoliko esobola okuyigiriza oluzungu. Okimanyi mbwe yo wifi ey'obwerere gye bakuwa oyinza ogikozesa to actually live obwakadama bw'olimu n'ofuna omulimu ogutegeerekeka mu ggwanga ly'olimu. But you do not know how they get a working permit. You do not know what skills are needed to do what job. You're just seated there mu nyumba oli ku TikTok. Oli terera digo obwakadama tebukutamye. Tokoye bantu kuyisa mu maaso. Mulina platform zino nayenze kambabulire. There are many things to use the internet for. The internet is not just for entertainment but dear. Kino nkigamba mu abali mu UAE bakazi bannange, basajja bannange, sikyogera mu bubi. Just ndibakubiriza nti eyo internet gye mulina esobola okukyusa obulamu bwo mu ngeri z'otamanyi. Nga muvudde ku bya likes and follow. Esobola okukyusa obulamu bwo. Osobola okufuna scholarship okwo. Osobola okufuna emirimu nga ate bakuwa ne visa ne working permit. Osobola okuyiga bingi ku internet eyo naye musiiba ku TikTok, muli ku ntalo, muli ku nudes, muli mukwano. Obwakadama wandibukolodde emyaka 2. Ejiddako ng'ogenda kweyiya mu kirala ebeera entandikwa. Obwakadama tubukolenga ng'entandikwa. Mbumbadde neetaaga zino ssente ntandika okukola kino. Eyo internet yennyini gy'oliko osobola okutuukako.
right? Osobola okutuuka kweyo internet kennyini n'ogamba bannange zino sente ze nakoledde wano gino emyaka. Let me look into businesses that are thriving. Kanneeyigirizeeyo something n'ogenda ku internet okwo n'olaba business ezikyasinza okuleeta ssente Abanayuganda ze batannabategeera naye nga ziri waka. Right? Each one, teach one. The reason I come onto these platforms is not to entertain. I come here because, like I said, I feel like I'm with like-minded people, and I wish that whatever I say, you can get it and take it. Together, you can get it and teach it to someone. Each one, teach one. That is always what I say. Tulekerawo okweremeseza in the same place. Muno mumanyi abona omanyi mu internet gyalina eyo wakiriko eyina kyesobola omuyamba mugambe mwana bangamba ku internet eyo waliwo abantu abatamanyi oluzungu e China. Okimanyi mbu osobola basomesa oluzungu nga tolina na degree. Did any of you know that? Kansuubira akatambi ako kakunyumidde naye nga tekakomye kunyumira era okayizeemu kubanga naali mu katambi mumumanyi mumufollowinga nnyo Tina omuwala ono teyeeryantama omuwala ono ayogera ekintu ekimuli ku mutima ekisinga okumunjagaza ye ayukiye ategeera mangu however much nti olulimi lwe lumanyi okuwaba n'ayogera byatalina kwogera alimu okujereegerera alimu ebintu by'okuvulungavulunga era bw'oba omugenze ekiri ewala oyinza omufunamu obuzibu kubanga mujerezi mulungi ate era abadde nnyo mu ntalo n'abantu bakolako mu ggwanga lyaffe Uganda oba baweereza omuli ba media personalities abamu teekako ne ba blogger ekimukozeseza akatambi kano abadde awooninga ffe bankuba kyeyo tuyina obudde bungi obudde bwe tuyina tetubumala nga tunoonya ssente tetubumala nga tuyiga tubumala mu bintu bya kusaakanya tubumala mu ntalo tubumala mu bintu bya kisiru era n'atugamba tetwandimaze budde bwaffe inga tugoberera Isima kubanga talina kyatwongerako ate nga mutuufu naye ate tekiwoomera matama abiri mulimu abeetaaga Isima nga bo balowooza nti Isima yagenda obbayisawo okubajja ku eryo ddala obbateeka ku ddaala eddala bwe twogera ku Isima twogera ku muntu eyalemwa ekyey'okukola twogera ku muntu atalina mulimu twogera just ku blogger alowooza nti okwogera kino na kino kisasulwa. Of course mu nsi ez'enjawulo ennene okubeera blogger mulimu ate era nga bagufunamu naye mu ggwanga eryaffe blogger si mulimu tosobola kugufunamu kizibu ne wooba ogufunyeemu ogenda kufuna emitwalo 2 it's not a daily job and it's not a well paying job yet mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tina abaddeko obubaka bw'abawadde bwe mbateeredde waawo era ng'abalabula n'abagamba ife mmwe abali mu buno obusiisisa obutategeerekeka obw'abawarabu muyina okukyusa mindset yammwe mutandika okulaba ebintu we birina okubeera mufollowinga abantu ababagattako ate ng'ekintu kyayogedde kituufu. Most of us we follow people naye nga tetumanyi na nsonga lwaki tubafollowinga. Kyova olaba nze Adita I take long to follow people nfollowinga Kyagulanyi mpozi ne mukyala we kubanga be bayina ebintu byenjayanira ate era byenjagala. Omukazi wa Babi wava mu statement egenda kundeka ng'enzimbe Babi wava mu statement nawe egenda okunteeka wabula si following abantu just kinyumu ekyo nno mwandibadde mukitegeera bulungi nnyo however nga atuyise kikyekye ebintu ng'ebyo era natugamba tayagala tuyita Kadama however nga naye Kadama kubanga ekigambo Kadama abantu abamu tebakitegeera nze nakibanyonyolako ne mbagamba Kadama is a worker oba okola wani oba muziki as long as you have a boss you're working under someone obeera Kadama w'oyo omuntu obeera mukozi w'oyo omuntu so bwe bwobubaka bwatuwadde temwerabira nti emabegakawo abadde mu lutalo olunene nnyo ne jjajja Uchuli yagenda n'akyokoleza ono omwala n'amuvuma n'amuswaza n'amugamba gamba ebigambo so nze ndowooza kwavudde okuteekayo buno obubaka naye kansubire nti obubaka bwe bubadde bulungi ate era mu buyizeemu. Nkusaba commenting wansi awo video eno bw'obanga ogifunyeemu nga y'amakulu commenting ate era teweerabira girayikinga ate notification bell bw'eri nayo gikwatemu ejja kuyambako buli video gye tuteeka naawe egenda kubanga ekutuukako embagala nnyo.